Mugamba mutabanga lwabalungi abeekumira kusenga face to face kusimaliriza ati nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza anti tuli kwenywegera kati tuli bakiisi omukazi omubakiisi n'awulira nga kyekyo olwo yambuuza nti senga nsobola ntya okupima omukazi oba okulaba omukyala nti kati ke kaseera munywegere abataafunye mukisa kusoma musomo gw'okumakya osobola okugendayo n'obeera ng'ogusoma ojja kutegeera ekibuuzo kino we kyavudde tukuba tutya omukazi kiisa omulundi gwaffe ogusooka oba obukudi bw'osobola okukozesa okunywegera omukyala omulundi gwe ogusooka n'abeera ng'ayagala nakkuwaako waliwo obubonero bw'osobola okulabirako omukazi ng'omaze okubuildinga tension oba ng'omaze okubeera ng'omuprepinga nga bwe twalabye ku makya awo nja bazzaayokko mugende mukebireko eyo live eyabaddeko ku makya twali tusoma ku ebyo so katugambe kale kati ngenda bisalasala maze okutuula omukyala maze omuweeweta nga bwe twayogeddeko maze omuwaanako nga bwe twayogeddeko mukutta omukono ndi kumuwaana nga bwe twayogedde nga bwe namuwaanye omukyala n'alyoka ntunuulira oluuso kye nandiyisa eye contact n'akutunuulira yenayena ng'alinganga omuti omwoyo gwe batutte omanyi ng'omwoyo guli mu bbanga gulingalinga like her soul is lingering in the air or in the space I mean nga yenayena ali awo aweddeyo ng'omulaba yenayena omanyirawo nti ke kaseera mbeere nga kati nkola move eddako n'abagambe osobola okumubuuza n'omugamba nti meyai oba sikyo osobola obutabuuza n'okola bukozi actions n'olaba kyekiddako you do not just go in like notaka nedda omutandika mpola mpola n'osooka omunuuna ku mimwe egyo mpola n'olaba reaction ye bw'olaba nga naye akubase oba bw'olaba nga atambuza omukono it means yes I'm interested kyokola kinyumira go ahead leka tunyumirwe awo oba osobola okweyongerayo omukyala n'omunywegerera ddala akabonero akalako osobola okulabira omukyala nti kakati ke kaseera omunywegere oba omukube kiisi luva okwaya singa mubadde munyumya wali mu kapoozi ke twabaddemu munyumya oba singa mubadde mulina kye mukola n'osooka opoozinga ng'olina by'obadde omugamba ogenda okulanga omwoyo bambi oguwambye ogenda okumutunuulira ng'atunuulidde emimwa gyo like atunuulidde lips zo yenayena aweddeyo bambi ng'akuloboozaako omanyirawo nti ako nno kabonero akakutegeeza nti munnange baako kyokola nze n'ebintu neetadde dda nakwewadde ninda gwaba nkwasaganya then ekirala ky'osobola okubeera nga olabirako ba kabonero akalala k'osobola okubeera nga olabirako kwe kubeera nga omuntu ono agezaako okubeera nga akukwatako nti kati olaba waneeno nze ne muteeka nenjagala okumuyogera ogenda okulanga naye emikono agireese atandise okuweeweeta oba si kyokala neesigala ng'atudde naye ng'atandise okumpeeweeta okundaga nti bane muyiga okusomera ebbaluwa mu bbaasa tofuuka musajja abowa atasobola kubeera ng'amanya ekyokukola omusajja atamanyi kyakukola anyiiza onyiiza ate otama mukazi atuuka okwebuuza tuli ku kiwana eno nga takitegeera olina okukakasa nti kyokola okitegeera ate n'omwagalwawo ky'omukola akitegeera era kimunyumira munnange obeere ng'osobola okumukyamula then akalala akabonero k'osobola okubeera ng'olabirako omukyala nti kaakati yeetaaga kubeera ng'agize kwe kubeera ng'akusemberera tuyinza okuba tutudde nga twetunuulidde oba nga twetudde kumpi naye ogenda okuwulira ng'akwekuunyirizaako oba akusemberera nnyo okulaga nti baako kyokola mukulu muyiga okusoma obubonero nayogeddeko infact ne kumakya kusoma signs do not misinterpret them kubanga ate wona abisoma obubi olinza okwokya ate bwonaayo of course abagambye omukazi osobola okuwa olukisa n'omunywegera naye ne guba omulundi gwe ogusooka era ogusembayo n'okanya kugamba naye singa ate omulundi ogwasooka yakkiriza ate simanyi lwaki kati yafuukuuka si bw'atyo bwe yali kituufu si bw'atyo bwe yali naye kati takyayagala kubanga engeri gy'okikwasaganyaamu tenyuma at all omukazi mubadde munyumya mubadde mu muudu ogenda okulaba ng'atandise okusemberera yenayina ayina engeri gy'atandise okutambuza emikono kuweeweetaya ng'omanya kyekiseera nsembere nkole ogwange kola ogwange ogwa senga feeyi gwatera okwogerako ogw'okwezina n'okweyagala ng'omukuba kiisi luva okwaya but you need to be careful bannange kiisi eyo enyuma ate kiisi gy'olaba etobye emmana kiisi gy'olaba ekwongerezaako ku bwagazi bw'omukyala oba obw'omusajja naye bw'osanga omusajja nga tamanyi gikuba etama mugenda ne mubeerawo emumwa n'obeera ng'olya mirya tetugirya tuginuuna oginuuna ki
bunuunyi omwagalwa wo n'awulira nga wali wonna kiriya naye bw'oba olyamirye ng'olinga agamba nti olina kyoggusa omwagalwa wo tagenda kubeera ng'anyumirwa ate n'emikono ogitambuza oweewetako mpola mpola tonywegera n'ofokasinga ku mumwa gwokka nti nze nfokasinze ku lips ate olulimi lwewale naddala omulundi ogusooka tolukozesa okuggyako ng'omanye engeri y'oddukozesa naye oba omanye nti nze siri mulungi mu kuba kiisi bambi teweetaaga kozesa lulimi luleke ogenda kwonoona ogenda kwokya omuntu akusonseka olulimi nabeera ng'agamba oba kiri kyakola olina okubeera ng'omanye engeri y'odduteeka ng'ate ne munnaamanyi n'olyoka obeera ng'otegeera bulungi ekintu waliwo yaŋŋamba nti bamuluma olulimi yaŋŋamba senga omusajja yansika olulimi nedda bannange omuntu nawaba ayagala bya bulumi nga ye kale ebintu bye byakumulumaaluma twalabye engeri gye bagirumaalumako ng'okozesa amannyo si kuluma n'olumira ddala n'oluma olulimi lwa munno n'afuna ne peyini kapeyini ako akabeerawo ng'omuntu akulumye kalina kubeera nga kalinga kattiiza akaleeta obwagazi akaleeta obuwoomi si peyini ekuleetera peyini eya ddala era oba ofuna peyini nga peyini ya ddala you have to revise yourself oba olina okwebuuza engeri gy'okikolamu olinza okuba munnange kintu ky'okola ky'olobooza nti okikola mu butuufu okikola mu bukyamu mukitegeera ng'okikola mu bukyamu so omukyala muweeweeteko bulungi nnyo okakase nti ate omukazi bw'omukuba kiisi n'ogimukuba bulungi awo muvaawo nga mugenze kwepimpina nze nkubuulire oluvaawo we mutyo ku kiisi mudda mu kwepimpina bwe muba temwepimpinye ku kiisi obanga womuli temusobodde kwepimpina kale nze neneesigalira nga nze senga feeyi wamuomu bwati senga feeyi 256 temwerabira subscribinga kulikinga no commentinga by the way tubeera ne live streams ekiro saawa ziba mmeka ziba saawa 2 ez'e Uganda ez'ekiro ba saawa 3 then n'emisana saawa 7 ate ekiro ate ku makya ziba saawa 2 ez'e Uganda saawa 2 ez'okumakya ez'e Uganda saawa 7 ez'emisana ez'e Uganda Monday to Thursday olw'omukaaga timings zikyukamuko olw'omukaaga tubeerako saawa 3 oba 2 kitundu ku makya ate emisana oluusi neebaka oluusi mpitako oluusi tebeerawo kale ey'ekiro gye nandyogedde kuba yeebeerawo kiro ebeerawo ddi kiro saawa nga 4 oba 5 ez'e Uganda eyo weetandikira mubeere bulungi no saawa 3 4 5 mubeere bulungi akuuma atakuumira mpeera baagala nnyo bantu bange mweraba Yeah.